Okusooka nabadde njogera kose eggulo ne Profesa Lulinda twali tukubaganya ebirowoozo yali agamba yali ayisabye gye tukubaganya ebirowoozo ku Lwomukaaga ene tutasobola okubifunamu byantawanyaamu naye agenda kujja mu wiiki eno bizonga ku Lwokuna naye ebimu byadde aŋŋamba naga nti neewuunya n'aŋŋamba nti Kizito nkugoberera n'oli musajja nabbi nemugamba Profesa kinaga tweewuunya nemugamba ekikulu mubeerere mu yunivasite nga musomesa byemwasoma ebiringanga ebyo naye ensi ebikitambuza kibayita underworld ebitalabika bimanyibwa abantu batono kubanga babyetaba ate nga byebikulu namwe bibasirika mu yunivasite ebyo musomesa kati abaana bemusomesa oluusi tebafunye ekinyusi kyonna netwaggulawo ffe ekibiina kyaliyo politiiki era netubategeeza nze ndi nabbi waliyo politiiki profit of liyo politiiki n'olwekyo era tubaga mu kibiina kino nti buli kintu kyonna kye tulyogerako bwemuba mutali kiraba timudda nomukutupakasa era ekibiina kino kikyasooka okwogera okuva mu 2017 ebbanga eryo netubaga nti Museveni tagendako mu 2026 aba nebawakana nembagamba nti wano mu Uganda tewali opposition abantu gabawakana nembagamba bano bonna bugologosi bonna bantu ba President Museveni naye tutuukidde olwaleero ensi yonna eri mukuliza kibiina kino waayi kubanga ffe tubagulira ebibadde tebamanyi bakola kino n'olwekyo omukolo gwa Jeno Muhoozi abadde akola emikolo okwetoolebwamu eyo ndabadde agenda Masindi asangayo bajenerali abalala bawummula asangayo ababyobufuzi bano bakajajjadda naye omukolo ogukoleddwa ne guleeta ababaka ba palamenti 300 naye ne bapaladinga wali ne President Museveni kikumunya okusanga omukolo gwasangika ababaka ba palamenti 300 tikubanga nawo tikiriwo nti ababaka ba palamenti 300 bali mu kifo kimu nga balindiridde omuntu mbona balayinizaapo okubanga abasinza oba abaniriza kubanga mu byobufisika tulina kyetuyita nti air parent nti omusika amaze okulabika eyebikudde nebabeerawo n'omusika bayita air presumptive nti omusika owokwogera oba ateeberezebwa okwogera ebingi naye nze nategeeza batuwuliriza nti President Museveni mu 2020 takomawo era netegeeza batuwuliriza nti kiri mu interest ya President Museveni obutakomawo kubanga alina okuteekateeka obusika ng'akyalina embavu n'ebiringanga ebyo asobole okudirectinga kubanga ye abeera eri mabega wa curtain ng'azanya ki tosobola gga nti Speaker of Parliament ayinza okuyita ababaka ba Parliament olaba basuse ne bagenda ku mitimbagano nti omongi agenda kulangira obwa President nga bagenda okwesimbawo naye kati kitegeeza ki mu bufunze Owekitiibwa Muhoozi bamuwadde effumu Owekitiibwa Muhoozi bamuwadde akatebe ne bamuwa n'ekyokwesiba era ne bamugamba tuli mabegawo kitegeeza ki nategeeza bannayuganda nti mu kalulu ka 2021 enteekateeka y'ekibiina kya movement kyakuba abantu baakyo bo bennyini nekikulyetinga nuupu ne opposition mbadde byogera naye nga kyagala kusaanyawo wano mu makkati wano mu Buganda nembaga nti ekkobaana eririwo nti eririmu mambuka mu bukiikako ne Maserengeta balina omukago ogutali muwandiike alliance unwritten alliance naye nga ogiraba mu biki kubanga bakimanya nti okuvuganya kwa 2026 kitegenda kubeera ludda wano mu Buganda kubanga bali bavuddeyo abali bakoze eki abalabikanga abali bakanya Jeno Museveni naye nga si kituufu ne mbagamba ti wali muntu n'omu tosobola kugamba nti President Museveni ayinza okusomesa omuntu lubongoyo okuva eri eweekiwula amuyisiza mu primary amulese mu university amututavadi ajja mulwaniza atya ng'omuwadde ki tikisoboka so n'olwekyo kuno kwade kusaba okulula Muhoozi era kampeni zatandise butongole era abantu kambabuli ekino mu kitegeere abantu abaddawo ne baga nti ate Muhoozi akyali maje nti ate twakitafuuta wumula eyo mboozi nabagamba nti amateeka biba birowoozo na birubiro by'abafuga that laws are nothing but will and the wish of the rulers or the leaders kubanga bali de formulating amateeka n'olwekyo ebyobufuzi bitambula ku interest nembategeeza nti omuntu yekka President Museveni gwalina ko obukakafu agenda okugalantinga okuwumula kw'emirimu mutabani gwe tewali muntu mulala yekka mu Uganda n'olwekyo ekyo abantu bakitegedde kyonna ne bagamba nti abantu batambula nga baga nti Museveni tova ku main Museveni tova ku ballot ne baga nti abo balaba ba Uganda balabe ba President Museveni kubanga tebanaweereza bwe bali mu bufeero bw'obubbi ate bakuba kadingiri naye nga bo kibadde baagala kwe kulabika nga President Museveni asigalawo nga balaba nga agenda ng'olusi ng'agenda nafuonafuomu bagende nga babba kubanga bati omuntu ayokya anabuuza ti kano kagendawa n'olwekyo bo nga bagaka tukuute ejjita baleme okubaluzinga kawuntabiti n'olwekyo bannayuganda
President Muhoozi ye yamaze okweyayirula tewakyali kubuuza bagajja wakawuwo jawakawo emmere bwetuuka wali nti bikola kakawo bimaze okutuuka mu ddiiro era nga batogera kola ki n'olwekyo abantu mu byobufuzi tugamba nti we are at an inflection moment. Inflection moment mu Luganda kigamba tuli mu kiseera ekyokukyusa tuva mu nkola enkadde tudda mu nkola empya. Gwe bw'otunuulira b'Amonge ne bagamba nti bano ne baleese abapiima sipiika bambawo baani be bagenda okubeera mu gavumenti egenda okusalawo ejja naye nga gavumenti egenda kuba y'abantu ebenkanankana. Tiwali agamba nti nze nalwana eri nsabayo abantu gwewaze eggulo gwani bona they are on the same footing. Mungi yakajja mu movement bambawo bakajja n'abalala kati bagenda kuba comfortable okukola naye Muhoozi naye abadde nga tali mu kibaddeemu newandibadde nti kiri kyataatawe kubanga tukyuka we are transiting okuva mu bukulembeze naye nga abantu kibalina okumanya nti President Museveni okuvaawo ne Muhoozi okuddawo enjawulo zero kiba kyekimu because mu byobufuzi tugamba that government is a continuous enterprise. Nti government kintu ekibeerawo ekigenda naye okujjako aba bakyuse the characters aba bakyuse baba ba leaders naye mu content oba mu kinyusi oba mu kinyusi baba beebo kati n'olwekyo ababadde balinamu obwasiwasi abadde balowooza wabula Muhoozi kye bayinza okumutyamukwega nti ajja kukola ki ajja kujja kukwata ku babbi kubanga president yayogera era omuntu yumaka a leader. President yayogera naga nti nze mbadde mukubye byayi naye ono ajja kukola omulimu era ategeezaaki n'olwekyo abali muzeyi tova ku maini abali abo balabe ba Uganda balabe ba President Museveni tibaagala kumuwa mwaganya kulabikanga alabikanga omula kubanga omuntu okubanga aweze emyaka 40 si kintu kya muzanyo my friend. So n'olwekyo ekya Muhoozi yamaze okukola ki era bino byonna byolaba ng'ebibiina nga boolaba ebigenda mu maaso kino kyonna kibalo kati bano bawulira banandala bafaabi simanya bano abali mu nuupu abalula kibalo era nze singa omuntu abadde nga mbuuzizza njagala okutegeeza twagala tudde mutegeeze ti wali munnabyabufuzi wano mu Uganda omugezi w'ebyobufuzi ng'ogyeko President Museveni ayinza okwekanakana kizabisi era kyobutola bati ku myaka emito ku myaka 2 oba 8 President Museveni amulonda okubeera national political commission. You can look at that ekyo kyokka nti kisaba n'omwami waki w'ebyobufuzi. Why? kubanga Besigye kyakoze abantu bayinza okirabanga abombaga nti FDC Besigye kyakoledde abawakanya gavumenti abakoledde ekintu ekiragawo kibayita golden opportunity nti aleese najjayo naga nti banandala bafaayo bafere bamulote bafere abali bibiina bafere mwetereze ng'obudde bukyali kati debate etandise abantu bagenda kwesunsula abali kuemuke kati batunulira mu opposition ani mutuufu ddala ani mukyama era kati kibadde kiriwo kubanga Besigye ataddewo akasenge atadde omuli muntu yina okusibuka amaaso ga naye bantu batuufu kubanga oli abantu badde bajja nga bintu bino bikolebwa mu kikirikiri nga tebakimanyi naye kati okuva olwaleero okutuuka mu 2024 bagenda kuba nga besunsudde nga n'omuntu ali mukyalekadda buli bwamanyi ani muduuyi ali tali muduuyi okitegeeza kyegamba kati n'olwekyo Besigye abayambi semujunganda ate njagala nziremu nzijukiza abatuwuliriza era mu kibiina kino itizonulikoni twabagamba tiwali munnabyabufuzi musajja mugezi nga Ibrahim Semujunganda ne Lukwago twamulangirira dda nga nabbi nti mubalirire bakola ki bajja kubanga nabaga nti Semujunganda yawandika ebbaluwa mu 1997 nga alina emyaka 23 akiri Makerere University ebbaluwa eri outstanding nga gati wali Muganda aliddamu kubeera president mu Uganda nawe ensonga ze tizikyukanga ku myaka 23 n'olwekyo Semujunganda ayi-respect that byangamaanyi. So n'olwekyo ebyobufuzi kati bigenda kunyuma kubanga kati abadde nga bali munda naye ng'olina okutegeera ne bino byemutegeera ne bino bagenda babikkula kubanga kati mu process y'okusaanyawo ebibiina byonna nga wekitaba president baganda ebibiina bino bijja kusaanawo kati ate Besigye amaze okukola plan egenda okukauntalinga President Museveni okusitopinga otasaanyawo bibiina kubanga kati buli muntu amaze okutegeera abadde bakulembeza ebibiina badde bawadde sente bakwata ebibiina maokwata wano munambulala bafa bikwata wano ne muli ati ne bali baleete ebibiina byonna nga bya muntu ki naye kati bagenda kwesunsula kyembudde ngamba nti Besigye ekintu kyakoledde eggwanga lino ng'omusajja muzanyi wa byabufuzi era mutuufu ye grand master wa politics kubanga abikudde ekibadde kyasirikirwa bibadde bitambula naye nga tulina okujjukira nti era Besigye nga bwe yagamba nti bwe baleeta ssente we yakola contact ye mu State House ne mu Bank of Uganda ne bamugazi no sente zavudde luddawa kati mu byobufuzi mu bya politiki oba mu bya spy mu bya ebyobukesi waliwo kyebaita that the double agent abegera mwena okubegera nolakola kibaita double agent alina ludda kiri ya PP ezo bwabeera nonamu kati n'olwekyo ekyo kitegeeza nti era bali mu MK balina okwegereza kubanga kati abantu bonna bali mu gavumenti
oba bali mu deep state bantu ba kibogwe tibasobola kukeepinga security kyolwa nti ebyama bigenda bivaayo ku speed naye luyema bigabeti bivaayo kulwaki kubanga bali bamaninga the deep state bali basajja people bali basajja nkwatangabo abamanyi abakumi b'ebyama naye kati bano abaliwo olugendo bali kufuwa kabiya pisi eri wano ku kiwato nga baasa ebyama kati okisanga mawulire kati ngoli bategere kukolaki ebigenda maaso n'olwekyo nze ndowooza nti ebyobufuzi bituze proper era tugenda kwesuuza kigenda kuyamba abantu ate n'okuddamu okutegeera nti oluko lubaddewo olw'okusaanyawo wano Buganda ekitundu kyano makkati okukijja mu byobufuzi lugenda kugwa butaka ku lwaki era kyona nti batandise okuleeta ebyobufuzi ebigamba nti bano Ibrahim Ssemujjunganda kabiina k'Abaganda bali wano mu Buganda ye kapeni gye bagala okuleeta ludda mu byalo eyo mu Eastern ludda wa naye ng'olaba nti Kobani momenta badde bagizimba era singa basiga ntitabukudde kyama badde bagenda okuleeta momenta ng'ojja n'abantu 220 okutuuka linda buli muntu asuula ttawulo kubanga enteekateeka eya MK n'ey'obusika nteekateeka y'amaanyi nti abali disgruntled mu opposition ate bayinza obutalaba NRM nga alternative naye babawagikiddewo MK movement kituufu nti muyinza okuddukira wa eno mu opposition muli disgruntled temuli bamativu nabyo bibadde byakudibaga nati NRM ate yo mwagikyawa nnyo kati muddukire wa alternative ye kyolala nti baseba ne bajja batuwuliriza bw'obanga ogenda kusaanyawo ekintu otekawo oba nfa abalwanyi b'entalo waliwo kye bayita wisdo root nti omulabe tobusibirayo yenna omulekerawo wanaddukira awole ekibabu kati okuleeta MK kyekiri kyeŋŋambye nti Besigye musajja wa bulabe nnyo why because okuteekawo MK yali nkola egenda okukendeeza opposition mu ggwanga abalimu abanyiivunyiivu agati kale katubale gagenda nandi nti tubadde tugenda kubeera ne force bbiri eya NRM ne MK opposition ebadde jakuba yasaanawo nnyo kati Besigye abeesoosi abakubi ekimmooli kitegeeza ogenda kubeera abantu bamirundi ebiri abagenda okweyerula direct kati kubanga kati waliwo alternative omuntu okutegeera nti tugenda either way sirina wakudda kati bagenda kwesuusula era akalulu ka 26 omuntu agamba nti akalulu kawedde dda kagenda kubako n'obugondu ekyo kikule naye abakulembeze bagenda kusigala mu bbanga kagenda kubako n'obugomi lwaki kubanga formation zigenda kutandika okusepinga that formations are going to what to now the separatists atandisogera nga yeeyugula akulaga formationize obwina bwonna badde simanya MK simanya bwonna babusaanyizawo kati bayingiremu MK kane bano ne Besigye naye nga bwaluka ekintu kye naye nga bwakipanga naye agenda kukola formation ye ne movement esigale wali kati okugenda okutuuka mu 2025 nga formation zimaze okulambika nga buli muntu akoze eki n'amakubo geerudde nga buli muntu yeesiga munne abali mu sitwage n'olwekyo basebo ne banyabo ebyobufuzi baza okujja polopa naye ng'ekyasinzeza okunkwasa ennaku kyekugamba nti sipiika wa palamenti kubanga nagamba dda bannayuganda kubanga bannayuganda baavu bayitirivu bw'ogenda wali Bukedea enfuuza zigenda kutta abantu tebalina kakule naki naye bw'omuntu bwasaba okula ennyumba ey'obumbi nga 15 gyazimbye wali n'agiraga ensi nga gyava kibaga nti abakulembeze they are bankrupt leaders kubanga gw'ozimba otya ennyumba matiriboni ematiriboni mu dakiika ntono wakava mu FDC n'abaddemu FDC nga akolera ku movement ng'owakavayo n'ozimba ennyumba ya bumbi 10 n'ogiraga ensi yonna kubanga ensi yonna yagirabye naye nga abantu bafa obwavu abantu bali mu masappe abantu balina kye balina abo bagenda kugoba ku MK bagenda mujjako obuwagizi why kubanga abantu bagenda gamba nti kino kibiina ky'abagagga ffe ba asola abatalina kibiina kakutenda okupali akalo kagenda okujja kagenda kuba kabibiina kagenda kuba mu formation bbiri abalina n'abatalina omanyi omuntu ayinza obutategeera kiki kyoyogedde ng'agamba nti omuntu ddembe lye kuba akola kuba n'ebyobugagga bye naye mwawule omukozi n'omuweereza statement eyo njagala abantu bagimaaki mwawule abantu abali mu gavumenti mwawule omukozi akola emirimu gye musuubuzi asuubula bye n'omuntu ali mu buweereza abantu nti bw'oba otulaga success yo olina kutulaga buweereza mu bantu listen to my point olina kutulaga buweereza bw'okoze mu bantu
Thank you very much. Totulaga byofunye abo banga olaze byofunye gwe ololi muntu eyefa ko wala nasini nyo munaganda wali munaganda yakutte eddwaliro lya Bukedea Health Center atutulu na comparing ne nyuma atutulu nengambo ona akozeka video kana mugezi nayenga a comparing a service and a personal achievement era nze kamala okutegeeza tona abadde inatulaga buweereza nze kamala okutegeeza abantu babuli ekintu kino lwaki Ruto yawangula akalumu Kenya Ruto yawangula akalumu Kenya kubanga yajja n'enkola eyasaanyawo bali bakola mobilization nga basinzira ku makabira n'omwavu n'omugagga nga bagenda wamu yefa nti ono mukyukuyu ono mukyoli ono gundi nga bagenda bugezi naye yaleeta n'akyusa akalumu kajja ku class na interest kati akalumu akajja mu Uganda kali wakati w'abagagga n'abaavu koyagala kogana nze mbabudde nabyo by'obufuzi kyekiriwo kati kyekijja era buli omuntu yenna ayina ekyomugagga ng'adalooza nti okimuyisa mu bya mugagga kagenda kuba wakati w'abayina n'abatalina class struggle nabaga nti a class struggle is a permanent struggle the struggle of the opposite that is what you call class struggle. Yes. It is a permanent whatever struggle n'olwekyo kati abantu bategeere oyita kulima tegera kwera mu kibiina gundi olagera bagenda kwera wakati w'abaavu n'abagagga wakati w'abagagga obugagga bafunye nga banyaza abantu bannaggwanga abafa obwavu kubanga gubanga wadde speaker wakajja juzi obumbi juzi ogulidde mukazi mbawo lengirova yakawumika mule ekitundu haguma sappe abo bakola kusuula MK kubanga MK bagenda kumulabanga azze okupromotinga bannaggagga ate nga MK badatandise bulungi yatandika ne bano babbalamu baani abali wansi awo kirasa ewansi kati akalu akajja mu maaso kali wakati w'abagagga n'abaavu class formation aba asola ne ba dynasty atambulize byobufuzi mu family n'ebiringa ebyo n'abatayina abatamanyiddwa banobode kekalwa kakola ki mugenda kuga nti Kristo yabagamba oli credit obuto eyo muntu wa bulijjo naye tusige ekifaananyi kirala mu mbeera eyo one abali mu buyinza kati be balinawo and that's a fact oba beekweka oba bawakana abali mu buyinza bebalina is a fact gebazima naye oyina ke wayogedde nti omuntu yekka asobola okuwa President Museveni assurance eya after presidency assurance ye ojja kuba bwoti twali mutulala yera mu Uganda kakati bano abalinawo balina okunoonya assurance kabinati ani anako wa muzeyi babaddala batadde ani agenda okukuuma bati kati entalo ziri bbiri nti kati abagagga we bagenda okugendera ku MK bamwekwate nabo nati namuke ne bakyamutadde kakabuuza kati twawulemu nati ne MK bakyamutadde kakabuuza kubanga kigenda kubeera mu interest ye abagagga obutamweteekako kubanga abagagga bagala kukuma mali yaabwe si kuyamba birese enkulakulana mu bitundu kuyamba omuntu wa bulijjo theirs is a personal interest. It's not a national interest. Kati abantu bagenda kutegeeza lwaki abantu badde bagala MK nga baga nti MK izo kubanga jine ku nsonga bbiri sports na kulwanyisa nguzi kati nguzi yanukula abantu afunye obugagga obuvundu mu ngeri y'obuyaaye okitegeze gamba they are going to be questioned era n'abafunye account n'abalina obugagga badde batya Muhoozi kubanga balabye nti ajja kubakwatako tebamwesiga kyolaba badde bagamba muzeiko tova ku meni komawo basobole okupreservinga ki emaali yaabwe kati Muhoozi bw'anaamiribwa ne bano bannagagga abalaga ebizimbe ng'atutula ewumu abantu bafa nvunza naye bw'anaaba ng'ayigire mu kizimbe ekyo alina okubalansira kyovu tolaba Dr. Besigye yagamba juzi ng'ayogera nagati mulonda muti omuntu azaliddwa mu State House asomye ng'akuumibwa talumwanga konjala tayamulanga kapale ya kituli oyo amanye bibakwatako kati buvunaanyizibwa MK jeno Muhoozi okwanukula ekyo associating nabo the unprivileged people, but the moment he associates himself with the privileged people and those who are privileged, who have acquired, who have amassed wealth through unscrupulous ways, then ajja kubanga ebyobufuzi bijja kuba bikulu kati ajja kubanga amaze okulambika nti azze okuprotectinga emaali y'abagagga naye ne bwandibadde nti anaakakasa Museveni nti singa bavudde bajja kukuma Museveni naye Museveni abadde mu element ne Besigye kyogera nti Museveni ne wandibadde watuyinza nti yakyuka naye yalumwa enjala yavaayo mweyo mu nsiko yasulanga mu busiisira yali ng'amanye embeera y'abantu era kyolaga amanyina agenda ngenda kulya mu geto nga kituufu n'olwekyo omuntu alina background ye tosobola kwansalinga kusomooza kuliwo nga tokumanyi omuntu yekka asobola okwansalinga okusomooza okuliwo oteeka okuba nga you went through that challenges that is when you can provide answers to those challenges so n'olwekyo Muhoozi kati obuvunaanyizibwa bwe nga baga nti akuzenga prince kwekula is to demonstrate
before Ugandans nti mu butuufu nawandibadde akulidde wali naye yamumentalinga ne background tiyabula yabateekateeka ng'amanyi nti alina engeri gyalina obakuliza mu kyobula nti abaana President Museveni tuwali babadde wamalala wabadde yeraga ludda wali okujjako bakodomi baleeseka jajjatta naye abaana babe bennyini bakula mu ngeri yakipowooze nga tebalaga malala tuli sibanye tuli mubivuyo tuwanye tukoze tobawulira kati n'olwekyo yayinza nti newandibadde nze nkudde mu State House naye amaddamentali nga batasemberedde abantu ba bulijjo kitange byankuzizza kyobula nti Museveni akizemu nakyogera lunye nti abayivu they have abandoned common man nti abayivu basuddewo abantu ba bulijjo kati omuntu yekasulawo omuntu wa bulijjo agenda kusaanawo. That is why nabagamba juzi nti omuntu yekka asobola okuwagala byobufuzi yawagiddwa abantu ba bulijjo. Omuntu yenna awagiddwa bakingmaker oba bano bakayungiriza ebyobufuzi tasobola kuwangala. First of all bakayungiriza bamulaba nga benkanankana naye era baga nti ffe twakuleeta naffe tuyinza okuba singa tetwakutembeeta tewalibaddewo naye awagiddwa omuntu wa bulijjo ye abanga waali kubanga okwanukula kwe omuntu wa bulijjo ayagala bintu bitono ayagala malwaliro kusoma ebintu bya bulijjo byayagala ye tafaayo kwani afuga provide ye akola ki kati n'olwekyo kyolani ne President Museveni abadde wano olwalongo kubanga abadde tadipendinga ku muntu yasooka najje n'asaanyaawo ki naye kati tugenda kuddayo mu byobufuzi ebya kingmaker bakingmaker banti ani akute wano ani akute teso ani akute mambuka kati ebyobufuzi webitebyo tibisobola kulaakulanya nsi kubanga abali mu byobufuzi beefaako bokka kati Muhoozi abanamwagira era bamuliko bagadde tujja kuzimba ennyumba ng'eyamongi n'abasala eddiro tujja kukola bwetubekinga President Museveni abadde agenda ku katuuti n'akolera omuntu akawulo ne bamukuba akawulo wabadde aga nti mulondo ne bamukuba akawulo President n'akolaga nti ate tekimulidde tekimukute era teyenyenyeza nakwenye nti abantu bembagamba balonde muntu batamulonda ate ye najja ne bamulonda n'amanya nti ono tetakolagana naki naye lwakuba oyinza n'olusi Museveni ayingira buyingizi mu kitiibwa oba olwedda wamaze okudisplayinga nti amaanyi mu kitundu kyo gennina nze ng'omukulembeze w'eggwanga tegali kuggwe ndati tegamba tolanti President abadde akufuza eggwanga lyowisi mu bujjuvu kubanga n'ababaka ba Parliament ate basaba ye tuyambe kati kyobula nti Ruto mu Kenya yasaanyawo bahulu kubanga Ruto yali agenda okucommunicatinga n'abantu butereevu n'abali muri Fifole n'abali mu Kenya yonna nga bamanyi Ruto common man omutuuzi weko ku kuleero kati ye nga muntu w'abantu obusiisira bubeeramu kati wayogera olulimi lwayogera bali baluwulya ate alufaanana newandibadde agenda alinnya takyukanga bamanyi nti omusajja wa Sogoyi omukalanjini common man eyava mu kasiisira nga bagenda naye n'olwekyo akalwa akajja tikakyali ka bibiina kambabulira sebo ne bannyabo bino sibanya movement sibanya ebyo tibikyali kagenda kubeera wakati wa class formations wakati w'abadina n'abatalina the asol and the rest ampuliza olikoredi okutuye omuntu wa bulijjo katujje